Mukama gwe musumba wange nange seetaage. Mukama ayamba abantu. Mukama oli mukulu. Mukama oli munene. Mukama nenga mbalamusizaako nnyo. Mwebale nnyo baganda baffe abasinzira mu ggwanga lya Uganda, abasinzira ebweru w'eggwanga okutulaba. Sooka okwebaza abantu bonna munsonyiwemu olw'ekyo. Gwe Kireya Lupenzi sina kyenkwagaza wano, simanyi lwaki onneesibako. Buli wenzija kuno Kireya Lupenzi onneesibako, simanyi kyotwagaza, simanyi akusindika, naye buli wembeera ku live nkulaba nnyo ng'onneesooka, naye neegenderezaamu. Biseera bye tulimu si bya bulijjo, biri bye mmanyidde okusinikiramu amannyo. So wamma baganda bange mbabuuzaako mwenna, mwebale nnyo okutubeererawo mu mbeera enzibu gye tubadde nayo. Naye ndabyeko abantu bangi ku social media nga buli omu ayogera byasanze kuyisima. Naddala babuloga b'ebweru abatalina kye bamanyi. Ekisooka obulimba bungi. Abantu bakola nnyo vidiyo ennaku zino nga beefuula abalina kye bamanyi ate nga tebalina kye bamanyi. Kiki ekyattayisima, simanyi ani ali mu lukwe. Mwe temulina kye mumanyi. Mutuyamba abantu abamu musirikeko. Ebyo birisiti byammwe bye mukubaakuba ebyo eby'ekisiru. Simanya gundi yaddako okufa, simanyi ono yaddako okufa. Mwe temulina kye mumanyi. Ate temwefuula abamanyi. Ate era nga temulimanya. Tegeera. Ffe ababadde babeera n'eyisima buli lunaku, buli ssaawa, mwagadde nnyo likes ne mwolesa obusiru bwammwe. Tegeera. Mwefuula abamanyi, simanya gundi yaddako okufa, simanyi ebyo birisiti. Gwe tolina gw'ogenda kutta wano. Era tolina gw'ogenda kutiisatiisa. Ebyo birisiti byammwe eby'ekisiru bye musibamu kubanga mwefuula abamanyi, temulina kye mumanyi. Temulina kye mumanyi kyattayisima. N'abaamuteera temubamanyi, ate nga teri abamanyi. Kakati mbalaba nnyo nga mukola bu vidiyo bwo obw'okunoonya likes. Mwefuula ba investigator, kiki ky'omanyi ggwe? Mwogera ku bintu bye mutamanyi na gye byava na gye bidda. Kivula ng'ekyo kivubuka ki Balista Timo kisiru nnyo. Nze siraako muvubuka musiru nga Balista Timo. Nali manyi ekyo kivubuka kitegeera. Mwekyayesaamirira omukyasama. Oyinza otya okwe-implicatinga ku madda? Nze kyekubye audio, kyekubye gundi. Balista Timo munoonyeza nnyo likes. Bavubuka mmwe munoonyeza likes naye mutusaasire. Ffe tulina obulumi. Tulina obulumi ffe be mulaba. Ne twasalawo okusirika. Mugenda mukola bividiyo eby'ekisiru eby'ekisiru. Mulowooza ensi nsanyufu. Gwoza bino bye tulimu byakuzannyira mu guno muzannyo. Omuntu baamukuba amasasi, omuntu yafa, abantu banyiivu, mwe abantu banyiivu. Mulekerawo okukola bividiyo ebitaliimu makulu. Weefuula anoonyereza, sibanya weefuula investigator, siba gundi yabadde mu lukwe, mutusaasire. Mukubye ebirisiti byammwe eby'ekisiru tubikooye. Temulina kye mumanyi. Omuntu oli ttaka oli mu mpuku omanyi eki? Basta degasi ya buloolo. Kiki ky'omanyi ku okufa kwa Isira? Mubeere Saudi Arabia malungu musirikeeko. Tuuliza nnyo eby'ekisiru byammwe tukooye. Abali wano tebannayogera. Omuntu oli ttaka n'ebyoyogera tubimanyi.
mwe mugenda kufa mmwe. Mbabuulira muve ku bantu. Mbabuulira mujja kufa mmwe mu bintu bye mutamanyi mmwe. Kana tuye kino ekivuuka ki balista timu nengana ekivuuka kino kisiru. N'abatemu tobamanyi ovuddeyo otandise okuleeta audio simanyanze nze yasembayo okwogera ne Isima simanyanze audio zizino balista timu toddangamu okwogeranga ebintu by'ekisiru mu mada. Sirikira woli. Ebyo gendo bigambe police, don't tell the public. Abantu bajja kufuna bubi. Abantu bajja kuttira bwiriire. Tumanyi babadde baagala Isima abali mu gavumenti abanyiivu. Temumanyi baagala Isima nga bantu ba bulijjo nga they are capable of anything. Bambi musirikeeko. Muntu ajja kujja mu ddungu. Abantu bajja mu malungu mmwe. Mwasamye. Tuwulidde. Buli omu yeefuula amanyi, buli omu yeefuula ategeera, munoonyeza likes, munoonyeza musirikeeko. Ffe tulina obulumi. Tulina obulumi. Kwa Isima twali tumwagala ng'omuntu. Isima twali tumwagala temulina lisiti wano ze mukuba. Ne balaba muntadde ku lisiti. Siba Tamale gwaddako omanyiiko ki kisiraani. Omanyi gwo ntegeera bulungi omanyi bulungi ggwe. Tulwanemu ondabe. Gomanyi gutika ku lisiti gwe ngani ye gwani yagambye. Lumbu yojja kufa. Lumbu yojja kufa lumbu ye mu bintu byotamanyi nako. Lumbu ye kakkana. Lumbu ye oba tulina byakwogerako va ku bintu bya Isima. Kuba tubimanyi. N'abamutta tubamanyi na kye baali baagala tukimanyi. Lekerawo okwogera mu bintu eby'ekisirusiru. Abantu baalumwa. Mu vidiyo bwammwe tetubwetaagirako ddala. Ku lisiti teekako nnyoko. Toyina nnyoko lwaki tomuteekako? Lwabata Isima baakusanga walumbuye. Mwe babbuloga mmwe abali ebweru mutuggyeko obussiru. Mutuggyeko obussiru n'okulowooza nti mutegeera nnyo. Bino ebintu binene n'okusinziira nga bwe mubiraba. Omuntu ajja kujja mu ddungu. Omusajja lwaki omuntu yenna sooka oyogere byoyogera bitugattako oba bitutuulako. Bigattako ki? Bye biyamba ki? Kati nabalabye simanya driver ali mu lukwe. Driver ali mu lukwe oluliwa. Mbu driver ali mu lukwe mugenda musaasaanya obulimba ku bantu. Mbu driver wa Isima yali mu lukwe. Obantu bune bawona. Bali abatemu abajja baali babatumye specifically kutta Isima ye yali instruction. Mbu driver lwaki teyafa. Abantu bawona. Osanga naye musajja wattu naye ebintu yali tabimanyi. Abantu bune tufiira mu ntalo z'abantu. Nze Tamale bayinza okujja nga batumye kutta Tamale n'ofiira mu mmotoka yange nga mbadde kututteko na butwazi. Mwe lwaki mulowooza nti abantu balina kufa basooke babeere batuufu? Ne driver wa Isima gwe mwogerako temumumanyi. Isima abadde n'ewasa okumala ebbanga. Ne mwefuula ba investigator buli omu kyasanga kyayasama. Mutusaasire. Tukimanyi mwasama nnyo temutegeera. Mutusaasire. Driver siba yabadde mu lukwe. Sibanya we bakubira Isima amasasi mwatuukawo mmwe. Nze natuukawo. Natuukawo kiro saa 7. In fact zalina sawa Isima bamukuba amasasi sawa 3 n'eddakiika 2. Bayisawo nye nali ntuuseewo ekyanja. Nabuli omu kyasanga kyayogera mukubye birisiti. Simanya gwaddako. Siba yagodi gwaddako. Mu ebintu ebimu si byakuzanyiramu. Mututamye. Tuliza nnyo obusiru bwammwe tukooye. Abantu bakooye. Muntu ogamba bano aboogera boogera mu faaki. Kugamba onoonya n'ebyembagamba sibiraba.
ne buli omu mu kiseera kino akozesa obwongo bwe Katonda bwe yakuwa mufumiitirize nnyo ku bica bye mugenda okwogera biyamba ki mu butuufu oba oyagala yisima lwaki ate oba oleeta obulimba abo tebaagalangako yisima lwaki oba okola vidiyo ofune likes eziteyina nnyo makulu yisima afunye likes yisima afunye shares tosobola okukola okuyamba yisima kwogera mazima truth nokwata amanya g'abantu ogateeka abantu abatalina kati ne balaba muli ku balamu so balamu yatula mu meeting balamu yatula mu meeting ki mu butuufu omuntu wamana lwaki oba oleeta obulimba ng'abamanyi ebintu bali wano e Uganda basizi kyosobola okukolera yisima kwogera mazima mu kufa kwe abaamutta bakwatibwe kwabo mukolera n'abatemu kati mukolera batemu omutuukedde oleesa ekiboozibozi ekitali nayo lwaki temusirikako mumulooza buli kimu kyakuzanyiramu buli kimu kya saakaasi kitalo nnyo ekyayisima naye Mukama ayongere okutugumya Balista Timo ddamu ku magezo yasama nnyo muvubuka gwe ate akamwako kajja kuttisa Balista Timo Balista Timo woba oyagala kufuuka w'amaanyi noonya ebintu ebisobola okufuula ow'amaanyi Balista Timo yasama nnyo ojja kufa mu bintu by'otamanyi Balista Timo lowooza nnyo butya kozesa nnyo obwongo sigwe mukwano gwa yisima weka bangi wano yisima wakamulaba Balista Timo obadde wakamulaba naye oyasama nnyo 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 muvubuka gwe nzize nkulaba tolowooza mu bintu by'oyogera oyasama bwasami Balista Timo kakkana ensi munnange ogiraba nzibu nnyo abantu balina emitima emibi Timo kakkana weebuulirire oyasama nnyo 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 wenna n'oleeguuka ekiro kikuli engalabi you shout a lot Balista Timo this is not time to play jokes bw'oba onoonya feemu ginoonyeze mu birala waliwo bintu bingi nnyo by'osobola okukola Balista Timo n'ojjamu erinnya naye tukozesa opportunity it's not worth it muganda wange tekigasa kya bulabe abantu bajja kutwala bubi nnyo abantu bajja kwetikka buli wabaawo afa abantu banoonya gwe bateekako responsibility ate si banenya eddwaliro newaaba mulwadde nga yalwala kansa bagamba eddwaliro teryakoze kimala lwaki oyingirira ebintu by'otamanyi Balista Timo abatayisima obamanyi baali baagala ki kati nga tonnamanyi ebyo yasaamirira mpola nakulaba oliawo yasama okuba odi ebitagasa abantu bali mu bulumi nebaza nnyo hamu wakola nnyo ku lumbe lwa yisima nkwebaza hamu webale kutubeererawo nkwebaza nnyo hamu nebaza nnyo abantu bonna by the way mbebaza bannamawulire jansereko kulaba waawo abatimu emuke nabo baaliwo aba people power nammwe mbebaza abanuupu so kyetusobola okukolera yisima amazima buli kyoba ogenda okwogera olaba oba kitugattako kakati mwe abagamba mbu simanya tujja kufa okufa kya bulijjo era okufa kya butonde era teriyagenda kusigala ku nsi eno lubeerera gwe bagenda nti mugenda kuwangaala lubeerera ani atusooseeyo ye question isima yajjanga ayogera kufa kwe
Era buli video Isima gye yakola yagamba nga banno oba gwe mulundi gwange ogusemba okufa omuntu awulira okufa. Katonda yakola okufa n'akwesigaliza. Nti bwozza Isima videos yakola omwezi gumwe emabega, you can clearly show that something yali awulira ekintu not right. Kakati nze Junior oba munzise leero oba munzise nkya nammwe era mujja kufa. Okufa is not an excuse. Nti kakati Junior gwaddako nze nafaafa dda. Sina kintu kinjagala ku nsi eno mbu kinsibako kiriwa. Ensi eno teyagaliza. Ensi eno teyina mukwano. Ensi eno teyina kirungi kigirimu. Abantu abagirimu muli babi. Abantu muyina enkwe. Enkwe. Abantu bakusiima ogenze. Isima abadde waawo nga talina kyalya kati we baleeta ssente. Yene ensi. Kati we befuula abamwagala ennyo naye nga Isima abadde waawo awo. Nga ne renti amubula naye kati bamwagala. Ensi ekusiima ogenze kuba ensi teyagaliza. Kakati ototya Isima ayogera. Just kwogera bwogezi ne kimuttisa. Isima teri kye yakola. Ne bw'aba Isima yali yavuma omuntu oyo yandize n'atugamba twandimwetondedde. Twandyetonze. Isima waba yali yanyiza omuntu n'omu bambi wandize n'otugamba. Kuba nammwe muyina be munyiiza bangi. Bangi buli omu anyiiza. Nammwe mutunyiiza. Abantu abasinga obungi mutunyiiza naye tubaleka bulesi. Era naffe ze twalina emmundu singa twabattadda. Naye tugenda ne tulamu ne tugamba kaakati kino tekyetaagisa. Isima talina kintu kye yakola muntu. Kyali kimutuusa ku ekyo kumukuba amasasi ago gonna. Ne mukuba amasasi mukaaga ne mumukuba n'amasasi mu liiso. Bukambwe nabaki buno busungu ki buno? Nze neewuunya obusungu buno. Kubanga obusungu mu kufa kwa Isima bwasukka. Mwandize ne muŋŋamba Isima yali ampuliriza. Nga bwe njogera naye Isima mugamba n'awulira. Ne mugamba Isima tukole bwe tuti. Isima bwe yaŋŋamba nga nawulira. Bambi mwandize ne muŋŋamba nti Isima yasobezza wano twandyetonze. Bwe kiba kyali kyetaagisa kuwa ssente twandyesonze ne tuziwa. Bonna abaagala Isima twandyesonzeemu ssente ne tuzibawa. Naye temwatuwa kakisaako. Option gye mwatwala yali mbi. Era naye Katonda akimanyi mwakola ensobi nene. Kubanga omuntu ng'oyagala kutegeera nti w'amaanyi. Isima abadde w'amaanyi. N'abalabe be Isima abatamwagala bakkiriza ne bagamba naye omanyi omusajja ye abadde w'amaanyi. Nze abantu mu Nuupu bankubira amasimu. Nze nina abantu abankubira amasimu mwene yupi be nali sitasuubira kunkubira. Ne baŋŋamba Junior nga kitalo. Ne baŋŋamba Junior weegendereze. Ne neegendereze kwani. Neegendereze kwani oyo yatonda ensi nti ye. Neegendereze kwani eyantonda. Nze najja kukola Katonda bye yantuma. Era nange ensi ndi gyabulira ndigenda. Oba nyenze ntya, oba nyenze ntya. That's the question. Isima yakola ebibye byaggwayo. Isima yayogeranga ku bali b'enguzi. Isima yawagiranga NRM. Nenge ebimu ebirimu NRM tabikkiririzaamu. Era yabyogerangako. Gwe leero oyogera ki? Kiki ky'oyogeranga tonnafa? Kiki ky'oyambye ensi? Olowooza obutiitiizi bunaakusigaza ku nsi eno foola baffe tetujja kwogera kubanga we mwogera bajja batta n'asirisa afa. Okufoyeza n'okufiira mu buliri bwo. Kubanga okufa tteeka. Kale Julie tuyinza kuwuziza mu conversation ezo. Nze kyantiisa. Mu kufa kwa Isima mpaka nakati ejjo nabadde n'ekasuku ne wisdom kaye. Ngera tubinyumyamu. Tukamba Kiki ekyavaako obuzibu. Ninga ffenna ansa tetuziyita.
Ekibuuzo kyani eyatta Isima tetuli kitegeera. Nabamuttira ki? Teri ali kitegeera. Okujjako abantu okufumba ebibuuzo byabwe n'okugatta doti. Omuntu bantu bangi nnyo muze ne mumbuuza ne mwana ye Junior ani eyatta Isima akaabako kaabi kubanga nange simanyi. Mu butuufu mmanyi ebintu bingi ku nsi kuno naye ekyo kyo kyannema okumanya era siri kitegeera. Kwasi kimanyi nandibadde nakibagamba. Abantu bangi mune bazze bafanga babasemba manyi. Naye ku kya Isima saamanya era obutamanyi obwo bwe nnina bwe buntiisa ne neewuunya ensi eno. Kale Isima atabbanga ku ssente za mwiwamuso. Abantu babbye ssente mu ggwanga lino weebiri biyinaayina. Abo ne babba ssente za COVID weebali tuli nabo ne tubasonyiwa. Naye Isima atabbanga muntu. Njagala omuntu n'omu agende ku poliisi andage statement Isima gye yali akoze. Teriyo. Ttima lya nsi eno. N'abantu kwegulumiza. Tize bwonjogerako. Sibanya babuloga mwogera nnyo. Twogera ku ki? Gwani yagaa nti Katonda yakutonda baleme kukwogerako. Gwe watondebwa mu bbumba ki? Ffe Katonda lya ataatutondamu. Nga ne babbirigesi abalina essente ensi eboogerako. Bannange mwegulumiza nnyo. Gwe ettaka toliryebakamu. Entaana ye eriba ya firiji. Gwe naagenda ne air conditioner mu ttaka. Lwaki mwegulumiza? Tizo olaba ati kakati muntu wogerako. Ati kakati nze olaba nze babuloga abo boogera nnyo. Tuwogera nnyo tusirike ku ki? Era Katonda yatuwa ebigambo okuwogera. Kakati gwe leera se gwe abaana bo tebalittibwa. Lwaki musiga obukyayi obw'olubeerera? Lwaki musiza ensigo y'obutemu? Kakati gwe eyajjeewo obulamu bwa Isima omanyi ba Isima be watonzeewo bangi wasalawo bubi. Era nze manyi Isima ali mu ggulu gy'ali andaba. Isima yagenda mu ggulu kubanga Katonda yatunuulira amaziga g'ensi ge yakaaba ng'amaziga gali genuine. Abantu abamu Katonda be yatonda bajja mu nsi we bavaawo ensi ekaaba. Ensi yakaabira Isima. Isima yabadde w'amaanyi mu kufa n'okusinga nga mulamu. Ensi yakaabira Isima. Ensi yafukamira ku Isima ne yeetonda ku Isima. Era nze Katonda gwe nsinza gwe mmanyi Katonda ayina ekisa. Isima ali mu ggulu kubanga abaamuteerako emikono ayingire eggulu tuli bangi. Era bw'otuyita tuli bangi. Ensi yalumwa. Ensi yakaaba. Ensi ekyebuuza ebibuuzo. Mwogere bitono. Lumbu ye kakkana. Lumbu ye sigwa asinga otegeera. Lumbu ye toyina ky'omanyi naye weefuula amanyi. Lumbu ye kakkana. Nebyo ebintu byebyo bipropaganda byebyo bye weekozesa ebyo. Simanya kamponinga egundi. Nze nalaba Isima nga bamuziiga nze. Isima bamujja mu mmotoka ne bamuzinga mu kaveera ne bamwebasa wansi. Bwe nategeerera nti eno ensi teyina nnyiniyo, ensi teyina kyeri. Muntu eyali atambula ng'ayogera. Bamuzinga mu kaveera nga ne bw'omupima kiro ziyinza okuba tezikyawera. Isima yafa yeerwanako. Lumbu ye tuveeko. Kisajja gwe twesonyiwe. Lumbu ye twesonyiire ddala. Lumbu y'ojja kufa mu bintu by'otamanyi. Lumbu y'omuntu ajja kulinnyira ennyonyi gy'ettaka. Lumbu y'omuntu akutte. Lumbu ye by'otamanyi byebuuze. Bona bakakalaamu bakwano ba Isima we bali wano. Be babadde babeera naye. Baawunga. Bakakalaamu baawunga. Wano buli omu yawunga. Era genda mu Bloggers Association leero teekemu hayi tebajja kuddamu abantu baddayo mu byalo. Babuloga badduka.
President bamutwala bwe batyo nga tulaba. President wa Bloggers Association we baba bamutwala bwe batyo. What about me? Nze nawumula nalita yalinga. Siyina munna Uganda gwe nyenda kuddamu nabeesonyiwa abantu. Bana Uganda nabeesonyiwa. Ulama mutayisima. Isima ataye musajja watu amala okwogera ebintu bye ne yeddira mu bibye. Ne mumutta bwe mutyo. Allah ng'oyina obuyinza. Katonda ng'oyina ekitiibwa naye abantu abamu Katonda nduuza ne sitaani yeewuunya. Waliwo ebintu ebikolebwa mu ne sitaani n'addako ebbali n'aga ndi mubi naye ate ono ye muzibu. Nze mbakubira amasimu abali mu gavumenti temukwata. Nakubye ku simu ya General Saleh tebakwata. Nakubye ku simu ya Ankonzeire Muganda President temukwata. Oba nange mwapaddeyo nfe mumbulire. Nyonya basirikale bankuume temubampa. Kwataayo mujja kutuleetera obuzibu mmwe. Nkubye ku masimu g'abakulu mu mpa abakuumi temukwata. Mujja kutuleetera ebizibu mmwe. Tono nakubidde General Saleh esimu ekapeeka, esimu eri bize. Nkubidde Ankonzeire esimu eri bize. Chichi wataayo mwampa obonange mwange mumbulire bannange sibategeera. Buli mukungu gwe nkubira nti abange mumpa abasirikale temukuchichi mwampaddeyo nange nfe. Nange mundeetere sente ku maziika. Mujja kutuleetera obuzibu mmwe nga amasimu mugafuula bize. Mumale mugambe Junior twali tumwagala. Lwaki temunjagala nga ndi mulamu basajja mmwe? If you have given me to die, tell me, mumbulire. Nesijja bakubiranga amasimu nga temukwata. Nesibye nkuba amasimu ekapeeka. Lwa Jena ali bize. Jena nasindika bubaka bwa kumzika nga tasula kunkwata ngandi. Mumpa abasirikale bannange. Nze kati n'emmotoka nagiparking ntabulira ku boda. Emmotoka nagiparking nze sikyagitambuliramu. Nagiparking nze kati ntambulira ku boda. Ninya taxi era ntula na moto gwa wakati. Ejjo nabadde ninya taxi abantu laga Tamale tolinnya va moto tutisa. Lwaki tutuuse ku eno level? Nze kati eby'emmotoka nabivaamu ninya taxi. Banaatutta ffenna 14. Era ntula makati bwenti. Obulamu bwe tuli mu buzibu nnyo baana bange mutusabire. Mutusabire bannange. Emmotoka yange buli omu agimanyi bulijjo mbagamba nina amadisipasio mbuteeta masasi baba gayitamu. Nabalimba mbu sipasio yange teeta mwegali gayitamu. Bambi temugezesa. Bambi munsaasire. Bwemba ninayo omuntu nga nakola ekibi nakwetondedde. Bambi tuddemu buto. Tamale nja kubeera mwana mulungi. Sibayinaako buzibu. Bambi bino ebintu bambi bino ebya social media bye tukola. Just wamma tubeera twasamamu bwasami. Nate mubitwala nti tuli bantu babi. Bambi temutunyiigira. Mujje bambi twogerezeganye. Tuteekewo dialogue. Mwatukoze bubi nnyo mulimba. Mwatulekedde ebibuuzo bingi nga ansa ntono. Maze nakuseebaka. Nange seebaka. Nengamba kanyende wa General Saleh kapeeka nsuleeyo mu balakisi tebakwata. Nenkubira nko Toyota eweemuke movement tebakwata. Balinda nfe. Pajenga badja mu Junior tulumiddwa nnyo ne lwaki temukwata masimu gange. Mane President Museveni anaatuterangayo obubaka bwa maziika nga bwe tuba abalamu tayagala kutulaba. Isima abaddewo. Isima abaddewo nga temumusiima. Abana Uganda tulifuna ddi omutima ogw'okusiima abalamu. Lwaki sente tuzireeta abantu bafudde zibakolere ki? Isima muganda wange ali mu ttaka. Bwe muleeta sente
Isima yabeerangawo ng'abasaba n'eddata nga temumumuwa. Lwaki muli bannanfuusi? Junior wendi wano. Muwoza Junior tukwagala munonga. Junior ne tukwagala munonga. Junior iwe mwana waffe. Ndi mwana wammwe. Ruyale. Muwoza ne tukwagala ne tukukunda munonga. Iwe Junior. Omanyi Junior noli omwana omulungi. Ndi mwana mulungi. Mulinze nfera mulete sente. Banne muzimpe kati. Muzimpe kati. Ezange muzimpe. Mukwate obukadde 5 mu bumpe. Ne mugenda ne mukwata emiliyoni meka. Mulimba nnyo. Nange era mulinze sebo munsomereko speech. Mwatukoze bubi. Tetuli basojwa. Omuntu eyatta Isima nsaba Katonda buli lunaku ofenga weevuunise. Musajja gwe n'envunyo tezikulyanga. Olunaku lw'olifa n'enkuba tetonnya. Bannanga amazzi n'emu ttaka galeme kukutuukako oli muntu mubi. Nsula bubi. Nsula ndoota. Nange nsula ndogootana. Mwatukola bubi. Naye omuntu buli simu gyenkuba eri bize. Buli simu gyenkuba nakubidde kamanda wa poliisi tokwata. Era olinda bamale kunzitompa obukuumi. What are you? Muli kubiki bannange? Mumpe abakuumi. Mujiri mwagala kukola investigation. Mbukiche kya Junior. Lwiri. Batuta batumalawo muli awo mutunula. Bannange. Ebintu bya social media bino saategeera sandibizeemu. Tamale nandisigaddeyo mu bintu byange. Nali simanyi nti birimu okufa. Nali Katonda mugulu nze nabivuddemu. Sikyali buloga. Kati ndi buloka. Nzizeeyo ku mataka. I'm now a buloka. I'm not a blogger anymore. Toyinza kutta president bwoti. Isima ne mumukuba amasasi amangi bwegatyo. Chiche yakola. Bambi mwandi tubuli. Kale mwandize ne mungamba Junior. Munange Isima yatukola bwati twandyetonze. Bambi twandi basinziza. Munange Junior. Bambi mwandi tugambye nete mwatugamba. Tamale nsi nasigadde abandabe. Ate neeyongedde okutya abantu. Abantu kati mnembalaba bulabi. Nali manyi buli aseka. Buli akusekera. Ziba nseko. Banne neeyongedde okutya abantu. Era kati buli omu mwekengera. Isima yasamba omupiira. Nemukubira nemugamba Isima. Nakoze YouTube. Jangu munange Isima nangamba Junior goli muganda wange. Jangu ku Saturday ba YouTube mwawunga. Ba YouTube mwawunga. Nchimanyi kye muyitamu kati. Tamale kanzireyo nnime. Enseganye. Banne waliwo omulimu ogutuka wamane gugana nayo bwa buloga buganye. Tukiriza taata mutugobye emirimu. Naye mutukoze bubi. Mwandize ne mutugamba Junior ebye bwa buloga mubive. Mutwandi bivuddemu. Naye abantu ne bakwesesezaako. Isima babadde bamwesesezaako. Isima babadde bamugwa mu bifuba. Isima babadde bamuyita.
Isima badde bamubuuza agandi ni malungi. Isima badde bamugamba jeba nenga mitima gyabwe mibi. Sikyamanyani mukwano gwange nani atali. Mukama Katonda wange. Nsigazizzaani okwesiga. Tamale bwe ndibanga nfudde. Munziike nga ku ssaawa 10 wali ewaffe Kalagala. Bwe munteekanga ssaawa 10 ze mubanga munziika. Bakazi bange n'abalekeraani. Ogenda n'otulamu n'ogamba naye kati bakazi bange mbalekeddaani. Okufa kuno. N'ogamba bakazi bo bale ani anaabalyanga tuliiwo nogayi Mukama. Kambalye nga nkyali mulamu. Tamale toddangamu okunsanga mu loogi n'ombuuza kyenkolamu bakazi bange. Oba bakakuziika nga bakazi bo babatwala. Nze kisinga kyokka okunnuma ku nsi eno. Bakazi bange mbalekeddaani. Ebirala byonna mubitwale n'abakazi bo mubandekere. Era jjo nadde nembaga abakazi bange kambabuulire. Siina na kimu kyenkyayagala ku nsi kuno. Musanga nnyo mu loogi ne mungajjo niyo okola ki mu loogi. Mba noonya ssanyu lya nsi essaawa yonna nnyenda. Ninange bwe ndibanga nfudde munyambe bakazi bange tembakwatangako mbeegayiridde bambi. Mubaleke. Kyekyo kyokka ekiyinza okunnuma kulya bakazi bange ebisigadde mutwale. Kuba ensi tugiryako bakazi. Ate obadde omanyi tugiryako ki? Bakazi bokka. Eno ensi tugiryako bakazi n'ofa n'ogenda. Kati ki ekirala? Emmotoka togenda nazo. Kanenwera omwenge gwange. Mungajjo niyambeera mutamiivu. Kanwe mutaka eriyo omwenge. Nakitegedde ofa mu Uganda mu ddakiika. Ne bambi bakazi bange mubalekanga. Munziikanga ssaawa 10 ez'olweggulo. Wali ku bijja bya bajjajjange we munteekanga mwe ne mugenda. So funny. Sente ze munaabanga musonze muziwanga maama wange yekka. Saagala muntu mulala akwata ku sente. Mwe munsonderanga amabugo mugawenga maama wange. Maama wange yampise nangamba Junior. Ebintu ebyo biveemu. Maama wange yampise. Gakaaba nangamba Junior. Taata we yannemerera. Naawe bambi saagala onnemerere kubanga taata n'omwana ffenna tuli bazibu. Tamale mirundi senior ne Tamale mirundi junior. All are target. Maama wange yangambye. Nangamba Junior. Saagala kufiirwa taata wo naawe. Maama nabivuddemu. Ensi kanjirabe bulabi naye nja kufunangayo benvumaavuma once in a while. Sije ngamba vume. Omumwa kangusibeko solo tape. Tamale njagala okwogera naye omumwa kangusibeko solo tape bannange. Nsimbi. Sente zange ze musonze z'amabugo muziwenga maama wange. Naye abamu muyinza zimpa kati. Tugira buli ayina yakasente yo osobola okansindikira. Right now nongamba Junior. Kankwe sente zo ina advance. Kamunire rotsiri wencha nti kankwa akasente ko. Okanwemu ku mwenge ubiriku. Mama wange yangambye bambi yambuuliridde. Era kati nazzeemuuko ku magezi Tamale. Abantu babi. Omuntu munange omuvuma bwoti nabo bantu abamu tebavumwa. Isima yakola video ya ngavuma family ya minister. Kwata bukwasika. Abase Isima tebavudde wala.
bantu tebavudde waluli yakikola mu busungu isima bamutse mu busungu teri yamugulidde mutemu tekiriyo tebabalimba oli yakikoze mu busungu isima alabika alina ekintu kye yayogerako ekyanyiiza abantu abamu nze mukulaba kwange kwai tuzze tuvuma wamma abantu nga tubeerawo tegera ngera bambi kale abamu wamma ne betuvuma bambi baba baagala tubavume Tamale nga njogedde ku bantu mu ggwanga lino ngera weebali bambi bandeka waliwo omusajja gwe navuma recently ne musanga kafejja bazinangulira n'ebyokulya waliwo n'ekisajja kye navuma recently wiiki nga 2 emabega mbatudde kafejja bazinga kize musajja munene mu gavumenti munene namuvuma nangamba junior weebale nangamba ne junior okimanyi nti wanvuma nemugaye nakuvuma kati obadde ogamba otya nti naye ate weebale kunvuma kubanga wankolera erinnya nti wono nina abayimbi abatusasula tubavume na junior mpisaako ku live zo era nojja wamma n'omuvuma n'akusasula omulimo gw'obabbuloga gwo tegubadde mubi naye tuguvuddemu tugubalekedde abalala mutandikiraawo nze Tamale nabivuddemu sikyali nabimaze era nagambye Kasuku ne Wisdom Kayenze nyenze nzizeeyo mu bye nasoma kanyende nasoma psychology kanzireyo mu balalu kandi nakubeera mbatabufu ba mutwe nasoma psychology ani agenda okulaluka kanyende mwabo ebyababbuloga bambi ababadde banjagala mwenna mweraba Junior nyeze munnanga omulimo guganye bane waliwo omulimo wamma ogugana naye omulimo gw'obwabbuloga mu Uganda guganye nze nyinza okuddamu okwogera ku muntu wano nti Tamale omubbi eyabbya sente yani siina babbi bemmanyi siina mubbi mu gavumenti gwe mmanyi aga Katonda mu ggulu ne bwe nsanga omuntu nga bba sente nga sinnakulabako mbu Junior jangu onvumire ku gundi bannange mubeevumire ekiseera kituusa abantu abali mu gavumenti mwevumire bannammwe omuntu munene mu gavumenti n'akuyita naga Junior njagala onvumire gundi sikyakola mirimu nawummudde I have retired from bloggership era Wisdom Kayenze nakuleseeyo muganda wange musiru yatayiga nze nayize nategedde Tamale nsobola okufa era kati ebyobwabbuloga mye ingeri gye batwalamu president Yisima nyinza okudda njogere ki abamu tasibamanyi nekye baagala sikimanyi kati era nkomewo lwiri ndi musiru binzisa kereka wamma bibenga birala social media njimaze nja kujjanga just once in a while tunyumyemu nti banne mugamba ki nyinza n'okujja ne tuzannya amatatu naye tibino kwogera babbi mu ggwanga lino simanya nguudo kize batannazimba nkola muyinula gwegaba nkuba amasasi gwe temwakirabye ekyatuuseewo manyi mwebuza amagezi ate temuyiga nze nayize noonya kati nagyensengukira mwe munvume mbu Junior ndi mutiitizi butiitizi bwe bumpangaasizza nze Tamale ndi mutiitizi nali mbagambyeko mbu siri mbw akakana ka Junior katiitizi iyenze kuva dda ndi mutiitizi Tamale enjiga bakwata sipapa namwegaana samwegaana nga bamukutte mbu Junior lwaki weeganye mukwano gompita musiru nze sitegeera bamale nnyini okunzita mujje nga musunda embuto muleeta obusente wano enjala esiiba ennuma temuzimpa nakubidde Salim Salesimu tebakwata nenkubira Toyota takwata nenkubira Nzeire takwata oba mwasazeewo banzite mumbuulire
Tell me. Nekubira kamanda wa police simu takwata njagala bukuumi bannange. Mwagala bamale kukuba masasi mu kabina musoke mujjenga mukola investigations. Mwenze temujja kunkolera ko investigations za mwenga nkyali mulamu. Mumpeya abasirikale babiri. Mujje mutandika okwogera olunyankole. Junior ne tumukunda munonga ne twamweshembereza. Kakati Junior ne tukukunda iwe mwana we n'oli omwensiti temujja kwogera lunyankole nga afudde mu lwogere kati. Shaya bintu bitali mu makulu wano. Ono Isima mubadde mu mwagala tubadde tutambula ne Isima eyo namo MK project. Ono twagenda mwaluwa ku bintu bya Jeno Muhozi twali ne Isima. Ne bakuba emmotoka Isima ne bamukuba amasasi ne tubanga tukyatudde n'okutuula. Twagala batemu temutubuulira nonsense. Twagala abasse Isima kyokka kye tubamu tukolera. Don't tell us your nonsense. Kaisete muleta zachi tetukyayagala sente. Twagala basse Isima wano. Temujja kuddamu kutumanyira manyira. Mwemuyina abasirikale mwetoloddwa emmundu 13. Filifina wadde akasaale. Muliawo mukola butwiti. Mwamuloze ensi tenyiga. Omu gwe batwala. Nze temujja kunzita mbabuulira. Omuntu sikyeba katulo muli eyo. Mulinda ki? What are you waiting for? Nange era bankuba amasasi mu sipasiyo. Bankuba amasasi mu sipasiyo mmwe. Sipasiyo yange gye naakavoggula. Era mujjenga mukola investigation zimmwe. Mwenze temujja kumanyira kunkolera ko investigation. Mumpa abakuumi. Give me 2 soldiers. Is that hard? Bane tumale kwesiba mu muguwa. Nze Tamale sikyafuluma bweru, sikyakola, sikyapama, sikyagenda. Really? What are you? Obaka buno mu buntu size anko wange General Salem Saleh yanda putinga. Mumugambe mutabani wo Junior ayagala bakuumi. Abantu batadde ku lisiti semu sibiri. Nebagende bankuba amasasi mu kabina. Tamale bankuba amasasi mu kasolo. Na byani ruyali. Tuyina obulumi ffe. Oluvawo nedda Junior mutokanga gwanga. Saagala biboze ebyo. Mbu Junior ati kakati ebintu bye mukola sibanya bikange gwanga. Bikange gwanga nga tufa. Kiki kyoyite gwanga sebo? Egwanga siriberemu. Mwenga mwekuuma mwenga mwine mundu mmwe naffe muzituwe kati. Ekiseera kituuse kati buli omu wamma yeekuume. Neze sijja kufanga Muniera nga muli eyo mutudde ma office mulinda postmortem. Entwala gye batwa Isima bamutwalira mu ambulance ya police. Isima bamutwalira mu ambulance ngandaba bwenti. Isima bamuzinga ndaba. Namukadde Isima yali tayogera. Mujje muwebu speech nabalabye ewa Isima mwogera nnyo. Nze teri ajja kuwa speech mu lumbe lwange. Saa muntu ayogera bya kisiru. Tata wange ne mama wange bokka be balina okwogera. Others keep quiet. Wano Isima badde talina kyakulyanga mumulaba. Kati mwefuula abamwagala muleeta obusente. Ngenge hamu wano yabadde afa ne Isima. Hamu ye muntu alabiridde Isima hamu. Kubanga Isima ali najjeera. Owokubiri ye kojja nsereko. Wano basi ba Isima kojja nsereko yavayo. Tetwaba kubira amasimu aba government nga temujja. Basi ba Isima ani eyajja mwaba mwagala ennyo abali mu government. Muli bannanfuusi. Kasuku n'agamba Isima naye Isima toyinayo godfather. Toyinayo muntu gwosobola kubya simu. Omuntu eyayamba Isima okuva mu komera oyo looya. Oyo Kasuku gwe yaleeta
ye yayina abanene mu judiciary kwa Isima bali bagala na musiba myezi ng'ebiri muli wano simanya mu mwagala nnyo mulinze tufe era muleeta amabugo wano etubasaba sente temuzituwa twagenda ne Isima nga tubasaba data twakabasaba ebintu bimeka nga temubituwa. Let us be real. Tuleko kwefuula wamma abantu ab'enkwe. Abantu abali mu gavumenti abamu mweddeko mujjewo enkwe zammwe. Abantu mbawe ku ssente balyeko obulamu bwa kiseera n'omuntu n'oba ne biliyoni 100. Olindera bamale kwogerako otuwe. Bw'oba toyagala tukwogereko oba tuweeko. Kati Juni yandi wano Mbwemuke project eze kuziika. Muke project ejeziika enze Tamale. Ngamba beera mu buli lunaku. Teri kye mumpa. Sanze bintu bya kisirusiru nammo. Wano sibabeera mu Abemuke project. Mumpa ki? Mumuvuga motoka nene zi TX zikomeri mvuga ki? Mungulire coffin. Mwe bayiza wemwe. Okufa kwa Isima tweddeko kwatuyigiriza ebintu bingi. Abemuke project simanya muzze bwe tuba abalamu tubanoonya bunoonya. Hano bakubira amasimu tebakwata bali Abemuke project balinze ofe. Mugakwate nga ndi mulamu bwe mbaddala munjagala. Bintu byakwebuzaabuza. Wano Isima abadde awagira Abemuke project broad daylight ne motoka ya Isima kwabaddeko ebifaananyi bya Jeno Muhoozi. Bwe tuba tesobola kwekuuma abantu b'Abemuke project kati project ebeetugasa ki? Teyebase mutubuulire. Jeno Muhoozi waba tasobola kuuma abawagizi be kati tuba tumuwagirira ki? Teyebase. Wano okutta omuwagizi wa Jeno Muhoozi it's a taboo. Kyalibadde tekiwulirirwa nako. Ne bakuba Isima amasasi nga motoka yereka ebifaananyi by'Abemuke. Abatemu balina okukwatibwa mu buli mbeera. Omuntu asinza Katonda nga ayagala bulamu naye Katonda atasobola kuuma abantu be aba Katonda ki? Let us ask ourselves. Bwe mba mpagira enaalemu ng'enaalemu tesobola kunkuuma nga ndi mulamu mba mpagira yaki? Shiro. Naffe sebo tuddeyo ne twebuuza ne tufumiitiriza. Twavuma kiri ki Bobi Wine ne tujja mu gavumenti nga tuwooza mujja tukuuma. Ne mukuuma mirambo gyaffe. Mulimu is it true? Is it true he has died? Is it true he has died? Is it true? Is it true? Mutukuume nga tukyali balamu. Mutwagale nga tukyassa. Ebintu by'okuleetanga essente nga tufudde nga tubanoonya tebigasa. Muvemu, is it true? Is it true Juni has died? Is it true? Have you seen it? Muvemu has seen it. It's all over social media. I think it's not true. Muvemu, is it true? Let us act now. This time to act. It's not time of stories. Mwabase tuli tetubawuliriza nnyo bistory byammwe. Day in, day out. But abantu, same stories. But abantu, same stories. Kati basa Isima wamu, what are you going to tell the world? You need to act. Chinechitu is government has been tested now. Owamwe yennyini Isima ngatambula n'ebifaananyi bya Jeno Muhoozi ku motoka ye abatemu baliwa where are they? Kati ekyo tunayimba tutya abantu bajje mu gavumenti nti bambi mujje kati muwagire gavumenti ng'owaffe yennyini ate gwe basse mu nzita bwetyo. Ne mukola investigation Kaweesi mwazikola Kirumira mwabikola
kazigezi mwabikola webatta abasiraamu ne mubikola a gun is a monopoly of the state Abannayuganda tebalina mundu ani atutta we want to know who is killing us tubawadde emisolo mutukuume mulemereddwa mumune bamutira ekyanya in the capital in the city of the capital namu mutulaze nnyo obunafu mulimba oluvaawo security eri gulugulu which security ya bigambo nimwambala nimuyiwayiwa amagye buli wamu wano ebitukokwata Bobi Wine mwanguwa timutulitira ne mu bitulya mwe bya kisiru abantu batukesera ne bakoowa mwenanise ebyambalo by'amagye mutaddeko ennyota twaba wakwambala nnyota oba kuuma nsi buba muwulira temusobola kuuma bantu obuyinza mu buweeyo tugende ku kiddako tunabeera mu yiziti tu abantu bafa enkya bali ne bafa bano ne bafa muli mu investigation ebitagwa muri Kenya sibanya mukuuma zi Somalia mubakuumira kyaba Somali lwaki mukuuma Sudan nga banansi tuli wano tufa kutaka eryaffe ini modern day Uganda ne tufa kutaka eryaffe wano mu nsi eyaffe kati tutumye Kenya yebe tukuuma muli mukuandika bi report sibaja brainstorming that is idiocy that's nonsense mubivire muddala kola press conference za kisiru the criminals the killers we are in the same stories the same story on Kawesi same story on Kagezi same story ku basiramu same story ku Isima wano mubyo ketta Bobi Wine muli waggulu oluvaawo nga tuyimba gavumenti ebeereko ate nga nzenfa nga tuli bafu katunajimbira mu ttaka buli kiseera byebiboozi byebimu abantu bwe bafa we bagenda same stories nange nja kuba ndi awo nga nange era banzise era muddewo era mukole bu press conference bwebumu tukooye bambi tukooye let us find a solution bwe kibanga buli avuzimba apartment yateekako kamera it should be a law kubanga abatemu abasayisi batwandi bafunye singa wabaddewo kamera mwabakesesi etemuddamu kuwa muntu pulani atagenda kuteeka kamera ku kizimbe buli omu kati ateeke kamera ku kizimbe nga azimba if it is an apartment let cameras be there eziraba ku gate n'abantu tubawadde sente nyingi security efuna sente naye simanyi kizibu ki what's the problem koolasi mutuyite bwe bibanga ebintu biganye koolasi mutuyite koolasi listen to us lino eggwanga lyaffe nosanga buli minister ayina obugombe bubiri everybody buli omu ayina obugombe patweza ndikuumya ebyalo zikuuma bakungu omukungu omu n'atambula ne police station namba nosanga omukungu omu ayina abakuumi 100 e police station kati abasipiika atambula ne police station 2 kabanga 3 ezalibadde zikuuma bannansi zikuuma muntu omu mwe security yabalonde mu wano nzoba munzite natusesera nengamba kasuku naye abantu bano kwaba Isima ye njogera ku muntu gwe manyi bambi Isima nazunga muzeyi tova ku main Isima abaddeyo MK project bambi Isima yuyu nga tebamuwadde n'ekikumi Isima yannumye nnyo va baleta milioni 5 simanya milioni 10 zikole ki bali mukuta abantu bafe kati buli omwasanga ngamba naye junior ba namanya gayimba gampeddemu baga tumazi sikyayina kye ngamba nsi kati mbagambe ki
Emundu zisuse mu bantu. Buli musiru ayine emundu, buli musiru ayine emundu. Emundu zisuse bungi. Muzeye emundu muzibale. Mumanye nti eno emundu tugirikodinze. Amasasi tugalikodinze. Naye mu ggwanga lino buli musiru ayine emundu. Simanyi oli ayina oluganda ku Jeno ayine emundu. Ono ayina oluganda ku Kano ayine emundu. Ono kitaawe akola mu gavumenti ayine emundu. Ono omukazi sibanya bamwendako ayine emundu. Banne emundu zisuse. Mu Uganda tusobola tambula bigere bitano nga tonnalaba ku mmundu. Guns are everywhere. Get back those guns. Register them. Private company kati zikwata eke. Nosanga private company. Private ingaina AK-47. Ngo musiru agikutte. Taina na training ya naku 2. Ali mu private company mbone bamuwadde mundu. Private company zisuso bungi. Tuwele na private company ntono. Ne security private are now many. Gatakaba kuma petrol station. Emundu nyingi. Emundu zigenda tuvira ko obuzibu. Emundu zisuse. Amaje gaddeyo mu barracks. Teri kibeza amaje bweru. Abantu kati bakyatya na maje kwagali buli wamu. You deploy military police, you deploy police, you deploy LDU, you deploy everybody. What are you deploying on really? Tuli mu lutalo. America okulaba ku majenga lutalo. Take the army back to the barracks. There is no war here. Bobi Wine police sobola mukuma. Twina royalty police. That's enough. No sanga counter terrorism, no sanga VIP protection, no sanga amaje, no sanga military police, no sanga infantry. What are you doing? We have confusion, total confusion here. How do you have discipline? Nemu deploying kabuli kimu, nemu deploying kabuli kimu. Kati mu lwako kujjayo tanka. Mutisa tisensi mujitisa tisachi. Abantu babesonyiwa. Abanyuganda tebalina na morale jja ku government yenu. Batu esonyiwa. Kyubulanga abantu olwalera abantu babaseka abanyuganda ne basirika. Kaba abanyuganda batu esonyiwa. President Museveni ayitawo abantu ne bamutunuulira. Bamwesonyiwa. Kaba abanyuganda besonyiwa omuntu mangu nnyo. Kakati we baba babesonyiye tekitegeza nti bunafu. Don't take it as a weakness. Abantu baba wadde sente mwine emisolo. Abana Uganda bali very obedient. Bawagidde government ene emyaka 37. With the total obedience. Mwagaba abantu baddeyo mu COVID. Waliwo yasigala abantu bonna ne baddeyo mu mayumba. Gababi tebalina na kibalya. Nemmere ya COVID era ne mujibba. Mutuleke tuwogere. Panange. Tunabyogera tufudde. Mutulekeko nammwe tuwogere. Buli wamu maje. Everywhere there is army. Amaje gaddeyo mu barracks. Tukoyo okulaba emundu. Emundu nyingi mu bantu. Nobabuuza ensi eri mu lutalo. Nemu abantu babulijjo ne mubawe emundu. Buli musiru ayine emundu. Ogenda omubuuza gwe emundu wagijjawa. Anti amu undersirate. Undersirate ki? Undersirate ki? Eddanga n'amagye we gali deployed state emanya. Nti ani ayina abakuumi. Tamale Amuw'Abakuumi. Wisdom kaye twamuwa. Naye kati ne ba defense b'ebyalo tebamanya ani ayina abakuumi. Eddanga amagye tegannaba ku deployinga. Bawandikiranga ba defense ab'ebyalo. Ne babagamba nti owange mu kitundu kyo mulimu emundu bweziti defense n'amanya. Ne ba defense b'ebyalo tebamanyi ani ayina abasirikale n'atayina. Mulimba nnyo security mugyonoonyi.
ene mmala ne mwegomba ensinga zi Rwanda Rwanda bakulakulanye musiba muzunga Rwanda Rwanda lwakite mubikoppayo ne mubireeta wano Chaka His Excellency Kagame sibanya mwabatakoppa ku bintu bimu mwabaki gende Rwanda olabe discipline eri ku mmondo Rwanda obiwulirayo nti buloga bamukubya amasasi Rwanda obiwulirayo yo tandikoti uli omusajja yazimba ensi ye kubanga yamanyi obulabo obukirimu Rwanda yafunako genocide bamanyi emundu okubeera mikono gy'omukyamu kyesobola okukola omulase yakola AK47 yagana neba terrorist bamanyi AK47 kyesobola okukola ne terrorist akimanyi kyobola Omumerika bw'alaba terrorist nga ayina emundu atiirawo nemwe abatakoppa abateegomba ensi ne mugifuganga ekiraalo kyente mwegombeko emyaka 37 ebintu ebimusinga tebihappeninga wano mwatujjako national ID sibamugenze kwata binkumu kakati tu fingerprints z'abantu tuzifunye abantu basiba batta abantu ne balikawo ne DNA tewali fingerprints ze muyina mutugambe tubiddemu buto kale tukkirize ziri mwazirya eza national ID eza fingerprint mutugambe tuddemu buto kale ne wano mothers ezisinga abatemu balikawo fingerprints temuyina binkumu temwabika picharinga mutugambe tell us the truth what are you mujja tuleetera obuzibu mmwe tuli mu bizibu ate tusigadde twebuzaabuza tell us eno social media yereese ebizibu mmwe mwennyini mwaba byereetedde ane tunayimba mpaka ddi wano baba we billion mpitirivu kuteekako kamera ziriwa where are they kamera zemwagula ziriwa muve kitundu ku kitundu I don't know why government ene ebeera nnyo mu panic settle down abali mu security mugambe okay let us start part by part installing cameras Kampala mujawulemu ebitundu bina mugambe Nakawa Central tujimaze Nakawa West tujimaze Kampala yonna mugyetooloole ebitundu byonna naye mupapa noteeka kamera ku toyi n'obuukawo mayiro 3 noteekawo endala nedda tambula mpola don't panic at the end of the day you are going to waste money doing work that is not good bwe tubibagamba bali mu Iroko simanya agandi ne malungi bibalimu nagamba everything is okay what is okay what is the definition of okay bw'obibaganga batandika be very careful we can't be careful in our country this is our country we have to talk who will talk now tujja kwogera Nusimanya iwe musiza we be very careful bwe mutajje mu bintu ebyo byakwegulumiza mu nga mulya mu abasoso fuga enseno eno Uganda yakafugibwa ba president mwenda ajja yagenda ne bano no bagambako egoism otugambira kochi yo tugamba ngani sawa sajja kabaka yayogera ekigambo yagamba tuzimbye obuzinga bw'abagagga nga twetoloddwa ensi y'abaavu we shall all pay where we are going fena tujja kusasulira everybody will pay kuche tuddako kati let us pray for one another yes ze mundeke nkomena wano sayina byenjogera oba munzita oba byenjogedde mubitwala seriously oba bibanyiza I no longer care these days I spend much time talking to the Lord Almighty because he's a giver of life Staff kamili abantu if you love me
nze Tamale ekijja okunzesa kwogera mazima ko obulimba bwannema. So if people who have been yamba manyi kwe muli kuno abanene, big people kwe muli kuno mundaba, you can hate me oba nange mujja kunzita, but you know you will kill me when I've said the truth, and the truth will set me free. Kati nkolerera nnyo eggulu. Let me work for heaven. Let me work for heaven. Because I'm just a passerby. Hinensi jitamu buyisi. Oba munyigira. Oba munchawa. I will continue telling you the truth. Until also when I meet my creator. Fabakatu nchitugamba nti Katonda baba yaliawo Katonda ane chikopo kino nacho kinjokeza kanwe ku chai isima naye bwati bwe yabeeranga n'agamba kanwe ku chai bane mukirize nnwe ku chai isima naye bwati bwe yabeeranga mutakani ali mundeetera mama sibe yabeeranga jjajja yichuli ku live nga yesanyirira ebirevu n'akaneesanyirira nze mulindekayo natwamulese nange munzikirize awo Junior nanwa ku kyayi nga Bible bwega nti awo Yesu n'agamba abayigiriza bwe ketulye ku mmere era kanjirye kisegere. So abagamba nti kwendi ku lisiti muzikube empola mwinza okunsookayo mmwe naye siina wendaba nti awo Yesu yagenda mu ttooyi nsomye Bible nete kirimu mbwa Jesus n'agamba abayigize kanyendeko mu ttooyi sikirabanga naye nange mukirize Tamale nfune ku kyendya nange luli boolwo mulizaako live zino ne muziraba nemugaa nti naye bannange ensi yayina abasajja naye Tamale mirundi Junior was a man. Nkimanyi nange muli nzijukira nammwe abatanjagala munjagala neera muli eyo mwekoza mulinze enfe mukaabe naye nga bambi bwe ndibanga afudde bakazi bange mbaleke kyekyo kyokka Loni yakisenga okunnuma my women. So bw'onsanga nga mulogi tombuuza ndeka neeyagale ensi eriki nyimpi naye nga buloga bannange mugume abamu nabawulidde mwadduse dda mwazzeeyo mu byalo ba YouTube mugume ensi bwetyo God is judgment na appeal tetulina gye tusobola kukola ki so tugume buli omu agumye munne ate tuliraba ekiriddako nammwe abaasanyuse nti Isima afudde nammwe ate muneeke tubalinde olwammwe ate ffe tetulisanyuka tuli basabira kale n'olwekyo awo nno buli omu asikeko munne mu ngalo ng'agamba weewaawo bwentyo bwe mbadde bw'owuliranga Junior nti bamukubye amasasi sente oziwanga maama wange nze amabugo maama wange bambi ani anaasikira eddaame lyange ndi wano ndimaliriza nawandiisa eddaame lyange ani alitwala ebintu byange so ndi wano ndimaliriza eddaame lyange kwa nategedde essaawa yonna nkola ki naye nga kasuku nkutumiddeko nnyo ne wisdom kaye mutabani w'omulaalo byabaweddeko nga nange era we byanzigwako naye nga buli omu agumye munne mweraba bwe sitadda muleete amabugo n'abamu amabugo mugampe kati ennamba yange ya mobile money kweri ereeta asiimu Nicholas ennamba yange eri 070964015 mugayise okwo ntandika nange okulya ku mabugo gange nga ndi mulamu ate gwe owange abaganda bagamba nti ate alukutambulire akusibira y'amenvu